Mu Busiraamu ebiseera ebisinga ekifo ky'olimu n'abaani b'oli nabo it counts. Osobola ofuna omusango nga togukoze ng'obadde musirifu naye okusinziira nti oli n'abantu n'ofuna omusango. Ate era it's the opposite, osobola ofuna empeera olw'abantu b'oli nabo ng'osirise busirisi just otudde butuuzaawo era empeera n'ozifuna otya. Ategeeza Ibrahimu an-Nakhai nti la yajlisu rajulu qawman, omusajja asobola okutula n'abantu oba ayinza okutula n'abantu omusajja fayatakallamu bikalaamin yuridu Allahu bih, nayogera ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala byakola kibyayagala. Fatusibuhu rahma, ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala nekituuka ku musajja oyo. Fata'umma man hawlahu, era okusaasira kwa Allah nekubuna buli ayetoolodde awo. And it's the opposite. Era n'agamba la yajlisu rajulu qawman, n'omusajja asobola okutula n'abantu fayatakallamu bikalaamin yusxitu Allahu bih, n'ayogera ebigambo nga binyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Fatusibuhu sokhta, obusungu bwa Allah ne butuuka ku musajja oyo. Fata'umma man hawlahu, ne bubuna abo bonna bonna abamwetoolodde. So kati gwasobola, it's your choice yo okupiikingawo gw'ogenda otutula nani, gw'ogenda onyumya nayo, era conversation kiri mugenda okuba nga munyumya, kubanga conversation esobola okubeeramu obulungi, esobola okubeeramu ekikola ekibi. Era n'atukubiriza nnyo Rasul sallallahu alaihi wasallam kubanga yagamba wailul lilladhi yuhaddithu an-nas fayakdhib liyadhhikahum fawailul lahu wa wailul lahu. Yategeeza nti okubonaabona kuli eri oyo anyumiza abantu n'alimba asobole okubeera nga abasesa, Isiraamu n'alimba asesa abantu. Egamba okubonaabona kuli gyali era okubonaabona kuli gyali. Olulimi tugendeere nnyo bye tulimu bye tunyumya, tusobola okufuna obulungi, tusobola okufuna ekibi. Ekigezo kiteeke ku nsi, bw'oliraana abantu abamenyi b'amateeka, poliisi wejja nekusanga nabo, oba omanyi oba tomanyi, ejja kukutwala, ejja kukutwala, tojja kusimattuka. Kitwale nga kyakuyiga oba kifunemu ekyokuyiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.